Yes, Chadachi Rema Namakula Amaze nakiriza Eddy Kenzo okulaba ku Muwalawe Amaal Musuuza. Team Oman, Team Dubai, Team Qatar, Team Saudi Arabia. Mwena mwebale nnyo okwekumira ku Projan Media TV. Projan Media TV fetwewayo kubanga tukuweereza. Ebbanga eriyise emabega Rema Namakula ne Eddy Kenzo balinamu okusika omuggu wange omwaga nti omwana njagala aba ku mwana wange. Omulala tojja mulaba toyina rights za bamwana ono ensonga ezaaliwo ezabagala na muzimanyi stories zize unfolding emabega kayo yona Eddy Kenzo nayagala kono genda mu mateeka okujjukiza ku katono bano badetinga emyaka ejaweranga 5 mwe bazalira omwana Amaal Musuuza Rema Namakula ne Eddy Kenzo bonna bayimbi bonna bali bayimbi era nga badde bamaze banga dini nga bagana mukwagala nako aboko mu relationship bazalyamu omwana yade Eddy Kenzo yagana okola kyo kukimaking official Rema Namakula oluvannyuma nasobola okubanga akola ki amovinga on nagenda mu relationship endala erimu sawa zino gynecologist gwe bayita Dr. Hamza Sebunya eyo naye si ensonga olunaku olwaleero ge masanyu Eddy Kenzo galina esawa zino oluvannyuma lwa Rema Namakula okusobola okubanga amukiriza okulaba ku Muwalawe abadde amaze ebbanga ndaleka nga ali myaka tigenda myaka 2 nga talaba ku Muwalawe Amaal Musuuza. Amaal Musuuza tubali tumulaba nnyo mu bifaananyi ebisinga ng'abeera ne Dr. Hamza Sebunya taata w'omupya si yamuzaala ne taata w'omupya olw'okubanga ye bbawa Rema Namakula essaawa zino. So Eddy Kenzo abadde ku social media emirundi mingi alabiddwako nga agezaako okubanga alaajana bamuyamba asobole okubanga alaba ku mwana we gwe yeezaalira. Naye ekyo Rema Namakula abadde nga atakiwulira ngalinga atakiraba ngalinga atakikola ki nga tayagala nakyogerako ngera bwe bamubuuza interview nayo gy'obamubuuza nti lwaki toyagala Eddy Kenzo okulaba ku Muwalawe wabula answer ye badde sagala kubyogerako ebyo akugamba lumusagala byogerako ebyo amuwala wange tubikombe tugende ku kirala. So ensonga ezibaddewo nga Eddy Kenzo alaajana akola ki Eddy Kenzo BET award winner fena tukimanyi ne oluvuddeko emabega kaawo yasobola okubanga atimbibwa ku billboard emu esinga mu USA era ya achievement yali amaanyi nnyo naye byonna Rema badde tayagala kumanya nga gemba beera mu bulamu bona ngembere mu bulamu bwange. So olunaku lwejjo wabaddeyo birthday ya Maya Musuuza muwala wa Eddy Kenzo gwe yasooka okuzaala mu mukyala we yasooka mu girlfriend we yasooka nga Rema tanaba kujja waliwo omukyala omulala awo oyo mwana oyo girlfriend yazaala ki yazaala Maya Musuuza oyo girlfriend abasobola okubanga mujjukira ku katono omulamu balaba video ya Stamina oyo omukyala yali mu video ya Stamina yazaala Maya Musuuza. So olunaku lwejjo wabaddeyo birthday ya Maya Musuuza Eddy Kenzo bwe yafunidde ka chance ne baleetanga ka video mukalabaawo ne basobola okubanga bakkiriza Amaal kujja celebrating ne Maya Musuuza era singa teyabadde birthday ya Maya Musuuza singa naguno gwaka Eddy Kenzo singa tanalaba ku Muwalawe bukyanga Dr. Hamza Sebunya amukwakulako Rema Namakula. So muka video balabibwako Maya Musuuza ne Amaal Musuuza nga bazina nga taata waabwe mu background owuli eddoboozi lye taata waabwe Eddy Kenzo nga agezako okukiyalinga wabula ekirala kyenjagala okubanga nkutegeeza jakuba nkutegeeza ebyagenze maaso byonna mu yo birthday mu maaso awo nga tusobola okubanga tubifuna buterevu wano ku Projan Media kwokyali era nga nkugamba toviirako ddala gwe agala okulanga emikolo gyo osobola okubanga oba ayagala okulanga emirimu gyo omulimu gwonna gw'olina gwokola otunda masimu olina dduuka lya ngoye okola ki business yonna osobola okubanga otukubirako ku 0703 259666 0702071951 contactinga ku WhatsApp kwe tuli bulungi nnyo osobola okubanga tukuyambako okulanga business yo. Team Oman, Team Dubai, Team Qatar, Team Saudi Arabia, Team Kuwait munzikirize ntumireko bana abantu wammanga okumenyeko gana amanya katono nnyo gana amanya gatambulira naffe okubeera ddala emyaka kati giweredde ddala nga batambula naffe nga babaako ku Projan Media batuvuma butuba tukoze ensobi ne basobola okubanga batuteeka mu line ne baddamu ne batucomplimentinga nga tukoze ebintu ebirungi maaka webale nnyo namuli Winfred Kakinina n'abalala mwebale nnyo okwekumbira ku Projan Media TV mwebale nnyo twagala likinga subscribinga sharinga commentinga atana subscribinga nga gwe mulundi gwo okusosa okubanga aweeyunga ku Projan Media TV genda awo wansi waliwo akapesa ka subscribe osobola okubanga bw'omala okahitinga ogenda kuba ohitinga notification bell obeere nga otwegattako butereevu. Projan Media gwe mukutu gwokka.